legislation. Funding? But let me focus on Uganda because my colleague from Texas raised that issue. A country that has thousands of soldiers fighting for our counterterrorism interests against Al-Shabaab in Somalia. Akasimu bukolokolo mpaka mu ggwanga lya America mu nyumba esingayo obunene President Donald Trump envumbo ye azongedde okuzisa ku bakungu mu ggwanga erya Uganda soka olakingi Bobi ntigambibwa enswera etegeza ngamba nti ebyaddala yasinze okubanga enteekateeka zino aziwumamu omuntu era akasimu oluvannyuma ne bakeyokubira ne baba nga baliko ensonga ntegereko nti ebadde essaawa n'eddakiika 37 ngayogera n'omunene mu ggwanga eryo kati eyo kyolabye tutandikidde ye parliament ebwabwe eyitibwa senator era nga aba legislators oba ababazi b'amateeka ewaffe babeera ba honorable member of parliament ab'enjawulo era nga bano bakola ki bagesa okulaba nga babaga amateeka mu ggwanga lya America kati ebibuuzo bwebiri. And to the international community, now you know we've been telling you why Mu7 hides under the Anti-Homosexual Act. Those are his ways. They use homosexuality as a punishment against political opponents. And thousands of soldiers fighting for our counterterrorism interests against Al-Shabaab in Somalia. And that country was severely punished by the Biden administration for signing its anti-homosexuality law into law in May of 2023. The Biden administration revoked Uganda. And that country was severely punished by the Biden administration for signing its anti-homosexuality law into law in May of 2023. The Biden administration revoked Uganda's AGOA eligibility, enacted visa restrictions on Ugandan individuals, and pressured the World Bank to prohibit new public financing. Despite this, U.S. aid has provided a $600,000 grant to, quote, empower Uganda's LGBT community to push back against this legislation, and a $5.4 million grant to shift public perception and attitudes in Uganda towards LGBT acceptance and to train LGBT individuals on the skills needed to engage in the economy. Now, in Uganda, China is expected to finance the $5 billion East African crude oil pipeline directly because Western leaders and the World Bank are walking away from the project because the Biden administration's response to their own domestic legislation. 90 brothers and sisters, that's not even 30 degrees out here. But I made it to Lafayette Square, where you can see there's a lot of construction going on, so we can't get very close, but hopefully this video just gets sent around. I want to thank the President of the United States of America, Donald J. Trump. I want to thank the U.S. aid for stopping the funding in Uganda. Some people deserve the U.S. aid, but Uganda is a failed state. Uganda does not deserve the aid. I ask that the dictator of 40 years be held accountable for where all the money and funding that he has received has gone throughout the years. Poor healthcare, no education, or should I say poor education, children starving, people starving on the streets, a genocide going on in Uganda. We want to know where that money has gone. Where has the money gone for all the medical supplies, the laptops, everything we have given him, all the foreign aid? He should be held accountable for what he has done with the money. Again, brothers and sisters, this is your girl, Tina Morambi, in Lafayette Square. You see our three brothers, our three comrades here, who are being held in military detention, who are just average civilians. People are being beaten. People's genitals are being cut off. People are being poisoned. We say thank you to the U.S. for stopping the funding to Mu7. This is your girl, Tina Morambi, checking out Lafayette Square, Washington, D.C. Ngabatta abantu baffe gwe muhoozi gwe Christopher Damulira gwe Andrew Mwenda tetubalinaako buzibu basiyazi mmwe naye mulekeraawo okusiyaga abantu baffe mulekeraawo okuwamba abantu baffe. Hajati Mastoula ajja kusomereddwa
ate gwe alina ebizibu oyagala mulimu oyagala kutereeza maka kiki kyoyagala kiterere mu bulamu bwo omukyalo oyo mukugu nnyo mukubireko tugenda kubanga wejjusa naddala ku nteekateeka nabutya ssente eza abali b'ekisiike mu ggwanga erya Uganda wajje zibadde zituukira bannayuganda nabo bagasseeko eddoboozi era abakulu beebuuza nti ensi yaffe ng'efandinga zino ensonga nga tewali kye tuzifunamu ebyaddala nga n'eggwanga ne tufandinga lyagaanira ddala mu lujjudde mu lwatu nti ekisiyaga tekiteekwa kubanga kibeerawo mu ggwanga erya Uganda wabula ate kyabuuse ku bannayuganda ate nga wabaddewo abazifuna ani abadde azifuna era zabadde ziyita mbaani ebyaddala ani abadde afuna ssente ezo muteekawo mu comment section okusinziira ku butya gwe boolaba ensonga bw'omala okuleka nti njagala osubscribing olw'ensonga nti His Excellency Kyagulanyi ku mukutu gwe ogwa Facebook yagasseeko eddoboozi ery'omwanguka n'akakasa nti byonna weebiri mu bigambo bye omulaba nga agamba nti ensi ateeka okulaba nga oba oliawo accountability ani agirina ani abadde afuna kano akasente kabadde kalagawa naddala nga Uganda yakigaana mu lujjudde era n'omukulembeze w'eggwanga lino yassaako omukono ebyaddala byonna byongera okuba nga bikulaga kati abamu wabula akujjukiza bannaye nze bwe mba njogedde nabagambye njagala gavumenti eveeyo ku ssente z'ebisiyaga Trump ze yayogedde zabadde bawannayuganda abali ebisiyaga Gashumba sinnamulaba ng'ayogera Pastor Kayanja sinnamulaba ng'ayogera Mondo sinnamulaba Bujingo sinnamulaba bannaye baani ababadde balya ssente ezo kuba kati essaawa ya leero Mu7 ekintu yakibateera mwe mwekuba ekyu nga bulaba minisita be basiba ababba amabaati kati waliwo abe basibye kati ssente z'ekisiyaga zibadde zituukira kwani bannaye bannayuganda mubeereemu ffe twagala accountability ani abadde afuna ssente oba zezo ze baba bakkenzo nze simanyi buyonna gwe bagamba naye nze njagala ssente ezo Trump zabadde aleeta miliyoni 5 zikola mulimu ki baani abazirisiivinga era kawaani ki yes this is a new generation ffe twagala okuyambako oba bajjajja bukeddiya bakaddiye ffe kye twagala mulle omwana mukitwale ng'ekikulu kuba ssente nnyingi ezijja nga zirina kuyamba bannayuganda ate ne ziyitira mu birakati ez'ekisiyaga twagala tulabe baani abo abakulira ebimayaga abadde balisiivinga ssente ezo yes tukyabanja kati kyenva nkusaba gwagamba nti toyagala bisiyaga wano ate ng'oli mukodo muttu wa ssente obeera munnanfuusi obeera mulimba bw'oba toyagala kanisa zisabirize ssente za bisiyaga then teeka ssente zo mu nnyumba ya Mukama ssente zo zikole emirimu gya Katonda ne tojja kwogeza bwogeza mimwa saagala mbire mbyegattako tembeeranga baagundi okay kale situgenze era naffe situgenze ne kati gwokozeewo ki omwezi guggwako gutya nga mu nnyumba ya Mukama totaddemu yadde ekimu eky'ekkumi totaddemu yadde ensigoyo totaddemu yadde ekiweebwayo swalako Mukama yebazibwe omuntu kyayagala kyawagira bali bawagira biri era mwe bayiwa ssente zaabwe bannagagga bonna bowulira mu nsi yonna batadde ssente mu kintu ekyo ezitayogerekeka zigende mu mawanga ag'enjawulo bagali kurutinge nze mbuuza mu abaana ba Mukama lwaki ssente ezo tezivaayo mu nsawo